Ababaka okuli Federal Sekikubo, Muhammad Nsereko, Barnabas Tinkasimire, Vincent Chamadidi, emitima naso okubakubira mu mutwe ng'eyabuliro w'olugambo oluvannyuma lw'okufuna amabaluwa agabita mu kakiiko k'ekibiina akakwasa empisa. Akakiiko kano akakulembera Ssaabawandiisi w'ekibiina kino John Patrick Mambabazi kagenda kwabuuza akaana akataano amagodanga olukungaana lw'ekibiina olumalira ennaku 10 luwedde ekyankwanzi. Bano ensonga ezisinza okubaleetera ebizibu kwe kuwakanya buli kisalibwawo ekibiina nga ne ssentebe w'ekibiina kino era President Museveni tebakyamulabamu kabuntu. Nti waliwo ba members abatagoberedde nkola gye tutambulirako era ba members abo buli omu n'aweebwako kopi era bagirina si kya mu nkukutu. Kuliko Oweekitiibwa Sekikubo, kuliko Oweekitiibwa Tinkasimire Barnabas, kuliko Oweekitiibwa Muhammad Nsereko, Oweekitiibwa Chamadidi ne Oweekitiibwa Nuwagaba Wilfred. Tetusobola ofisi ya Chief Whip tesobola kikola mu nkukutu kubanga amateeka gaffe gali clear nti omuntu avunaanibwa ekintu kyonna alina okumanya. Bajja genda bawulire biki kwe basinziro gamba nti nno tebatambudde na mulamwa gwa caucus ate nabo beewozeeko. Kyokka Namayanja aganya okunyola ababaka bano bwe banaaba bagobeddwa mu kibiina banaasigaza ebifo byabwe ng'ababaka ategeeza ng'ensonga zonna bwe zigenda okuggwera ekyankwanzi. Wabula nga bano bagenda kusooka kuweebwa akakisa okwewozaako mu kakiiko akakwasa empisa. Kyokka Nseka agambye nti kikafuba okulinnya mu kakiiko akakulemberwa Mambabazi. Kiri eri kakiiko akakwasa empisa ak'ekibiina kyaffe okusalawo kibonerezo ki, naye ng'okusinziira mu ssemateeka yaffe ebibonerezo biva mu kukulabulamu oba kye tuyita caution, ne mubaamu okuwoninga mu butongole ne wandika ebbaluwa nga bakuwoninga, ne mubaamu okuyimirizaamu oba suspension, ne mubaamu n'okugoba mu kibiina. So kati ebyo byonna okusalawo ki ekigenda okukolebwa biri eri kakiiko akakakwasibwa empisa. Sijja genda era njagala okubaga siina na budde. Bo bwe baba baagala okuleeta ebbaluwa yaabwe baginsanze wano mu Pigeon Hall yange nga bwe baataddemu eri bateekemu n'eno. Naye olw'okuŋŋamba nti mumpita mu kakiiko nti olw'okuba nagaye sijja kuwagira Mwami Museveni mu 2016 njagala nkiddemu. Sijja kumuwagira era sijja kumuwagira kubanga teri kalungi kagenda kukola kati oba kagenda twogerako. Teri byatakoze emyaka 27 byagenda kwogera ggwanga lino. Nti ontwala mu kakiiko ak'empisa please. Mubeeko we mukoma mukyala Lumumba mutegeere nammwe mu kifo ky'okugenda owonya abantu bammwe envunza oli wano ganze ngende mu kakiiko. Mu bbaluwa ewandiikiddwa Ssaabaminisita John Patrick Mambabazi, nampala w'ababaka ba NRM mu Parliament Justin Kasule Lumumba yategeeza nga ababaka bano abataano bwe baludde nga baliko amateeka g'ekibiina ge bamenya nga n'olwekyo beetaaga okukolwako ng'etteeka bwe ligamba. Mu lusirika olugenda okubeera ekyankwanzi ekibiina kigenda kuleeta amateeka amaggya ku nsonga ezitali zimu nga gano gagenda kuzanyirwako bannakibiina. We want when we come on the floor, for example, there are issues as a party member you are not supposed to oppose. You are supposed to vote and support the way the party, if you're a party member. There are those issues that you are supposed to talk about freely. So not everything should have a party position. There are those that we are going to categorize. Kiseera kino abaka abagala okujja emikono ku lukalo oluyita Parliament eteese ku nfa y'omubaka Nebanda beeyongedde ng'olwaleero we luzubidde nga baweze 12. Okusinziira ku Minisita Namayanja nga yakolanga nampala wa gavumenti mu Parliament, ensonga zino bazikwasiza dda ofiisi ya Sipiika ye beesalawo ekyenkomeredde. Ennamba y'ababaka ku kino eky'okuyita Parliament abagala okujjayo emikono gyabwe kituufu bangi ababaka ab'NRM bavuddeyo ne bagamba abamu nti emikono gyabwe gyali mijingirire, abalala ne bagamba nti embeera ekyusa okusinziira ku byaliwo nti we byabeererawo bali twali twagala wabeerewo okubuuliriza omulamuzi yalonze agenda okikola ogwo omusango gugenda mu kkooti gugenda ku poliisi balina okwewozaako real kuba baba bamenye n'empisa kwe tutambulira ng'ababaka. Zibadde bbiri. Eno ya discipline. Mukitale Moses, Rabes TV.